Weziweredde essaawa ennya ez'okumakya nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki nga mutaka mu ssaza Bugerere okutuuza Mugerere omujja Ssemugoma Samuel. Ku mukolo guno minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako abaami b'amasaza abalala okubadde Kaggo Hajji Ahmed Magandaazi Matovu, Hajji Sulaiman Magala n'abalala bangi. Mugerere omujja Ssemugoma Samuel asoose kukuba birayiro n'aweera okulwana okukuuka ejjembe okulaba ng'ebigendererwa by'Obwakabaka bituukirizibwa. Era n'agondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki akuutidde bannabugerere okwewala entalo eziyinza okubaawukanya wabula bakolere wamu olwo lwe banaasobola okutuusa Buganda ku ntikko. Njagala okunyweza obumu obwo wakati mu njawukana y'amawanga, wakati mu njawukana mu ddiini, wakati mu njawukana mu kikula ky'abantu n'ebirala byonna ebitwawula tunyweze obumu omugema ki? Ono era abasabye okukwatagana ne bannannyini ttaka beewala endooliito eziyinza okuleetawo obutakwatagana n'okugootaanya entambuza y'emirimu mu ssaza lino. Kasa nti nannyini ttaka akumanyi weewandiise kyokola ne Bwakabaka bwa Buganda bujja ne bubagamba mwewandiise entala ne bwe litaba lya Bwakabaka bwa Buganda nga lya muntu laba kasa nti nannyini ttaka akola ki? Akumanyi mu butongole siga nti akumanyi nti gwe gundi nti era naye mmanyi nti nze muwonge nze Kawuki. Oweekitiibwa Kawuki oluvannyuma asomye endagaano eri wakati w'Obwakabaka ne gavumenti eyawakati kyokka naawe abakungu ba gavumenti eyawakati amagezi okusazaamu ekyapa kye baafuna ku ttaka ly'Obwakabaka eritudde ku mbuga y'essaza lino. The government shall return to the Kabaka former estate of Buganda Kingdom comprising in land in urban centers or towns. Oluvannyuma Oweekitiibwa Kawuki akwasizza abakungu ba disitulikiti y'e Kayunga okubadde ssentebe wa disitulikiti Andrew Muwonge, omubaka wa gavumenti e Kayunga Hajji Dumba Moses, ezimu ku ndagaano ezaakolebwa bongere okugoberera. Ssaabasajja Kabaka yandera, Ssaabasajja Kabaka ankuzizza, kati ndi mu kifo ekyokulembera abantu be. N'olwekyo maliriza nga nsaba mwenna abali wano. Ffe nga mu NRM ffe tusinga okwagala Obwakabaka. Kibi nnyo okulowoozesa abantu nti wobeera owa NRM oba toyagala Ssaabasajja. Bano basimbye omuti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Stella Nandawula Sendagire ne Rogers Sekabira, BBS Terefayina. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakubiriziddwa okuteeka omulaka ku Ssemasonga